Kaseera ke kamu sindi ebifanannyi bye biri ebyobwerere we biviirayo ebiseera bye bimu kaseera kakuyisa kati ako. It was a trying moment. Oh my God, it was a trying moment. Right now, abakazi babikoze to be famous and I can't believe because it's not a thing to be famous. Because ng'omukazi, as a young woman of all later in life, you don't know who you're going to marry. You know, later maybe you want to get into politics. You might find yourself being a wife of a president. You know, you never know. So it will never go away. You know, it will be a scar on you forever. So at that time, Charlie, it was the worst thing that could happen to me. Nali simanyi in sobolo chiyitako. Nena guma. Musenge. Nenguma naye mwanvuma. But you know, everybody has something to say. And you know, you're right as the media to say what your opinion. It was a terrible time. Family are you supportive? Family, mama wange yasoka na doubting mwana. You know, so I had to sit down with her. No mobile and those are mutima yaguma nga amanyi kino manyi no my child. Manyi omwana wange. Kirabika kino ekintu kibadde by mistake. So now believing and a family yange abana na buli awo because my young sister and brother buli bagenda kusomera nga their friends abagamba muganda malaya. You know, such things, and for like 3 weeks they couldn't go to school because of all this bullying that they went through, but you know, we survived it. Yes. Abantu berabira. Teri your situation yanjigiriza nti teri kitagwa. Era encha somebody is going to do something worse and they will put you on the side and forget you. Yes. Yachikola gichava because of woman gichava. Yes. Did you get time no you get a corner in amanya lwachi? I did, and he was sorry. You know, he said he acted out of anger. Naye chali chagwa. The good thing is by the time we spoke, nali mu mutima gwange nali, you know, nga nchitadde, yes. So I didn't want to go through ndamusima mulope so I was like you know atuchite kiri okay. Abawala ennaku zino bakikozesanga akantu kutega n'agamba kamasendekere buno bwabubuuka mamanyi sikyagize. Would you recommend someone akole ekyo oba oyinza kwogera kino omuwala ali yalowooza nti that is the only way to seduce a man? First of all, it is not. It's not the only way to seduce somebody. You don't have to show a man your nakedness. There's so many ways. Waliwo engeri nnyingi ez'okutizinga omusajja naye nga tolaze buli kimu. Okitegeera akasavu kanyama si kumuweerawo buli kimu, so it becomes boring to alina okugumamu. Omusajja alina okugumamu aba ayagala kulaba kuwa respect enough okujja okulaba physically abeerewo. Otherwise batasobola kuguma weewonyeza omuyaaye, you know, let him be. I know obugumikiriza is probably okay. Yes. Kale munna muomu ebiragalalagala bigenda bimujjako, that is Jackie Chandiru agenda afuna okusoomozebwa n'ebiragalalagala. Abantu ne bagamba Cindy simanya lirya tebavuddeyo kuyamba munnaabwe wo n'ebirala bingi. Did you visit her, by the way? I tried to. People really wanted me to go there, and I remember getting a friend from one of the radio stations who knew the place. Netuvuga ogendayo naye bwe twatuukayo tebatukkiriza kuyingira. Ne bagamba nti family baganye anybody from the entertainment industry okumukyalira because balowooza ffe abakolaaki ffe abamuolona. So they had been given a directive not to allow any artist, any promoter, any oba oli right oba oli ki kyonna, as long as you're from the music industry, you're not allowed. So ngasobola mwekakako nenkivaako. After the first incident, I actually met her and got to talk to her and all this. Nendowooza we all thought she was getting better. So the second time nali surprised she had gone back to rehab, and it was the same thing. The family said, please guys mutuleke, please give us privacy to take care of our own child. So exactly, so netumuleka. Yeah, so that's the situation. Nakati omanyi ebimukwatako sina kyemanyi. Ekintu ekyo tolaba nga kiyina engeri gye kiyingira because mpola omuze mweguli tegulina mu industry yokka, eggwanga okutwaliza kuba waliwo n'abatali bayimbi abatali mu entertainment industry nga ebiragalalagala bibajjeeko. Omuze ogwo gulina kulwanisibwa gutya because abantu bamanyi nti oba oluusi bw'onywa osobola kuba akayiso ogenda kufuna lyrics ziri ezaalagirwa ezawandiikibwako nga n'omwavu waakufa.
Okay, we kino ekintu n'okirwanisa from home, from the root, because kitandikira waka. Abaana batandika okunywa ebiragalalagala because they have no confidence. Kubanga muna abazadde baffe batukuza bagamba oli musiru oli kiku, because our parents balowooza gy'okuma okunyigiza omwana ajja kumukuba n'omutima omugumu. Naye ate waliyo abaana bo nga bambi tali bwatyo nga ye kigenda mumenya bumenya ki. Kigenda mumenya mutima. Kati that confidence problem has always been on Jackie, has always, you know, kuva bwe twatandika. Nga kirina, yes, nga teye. No abagenda ku stage abantu akankanamu, you know, abeera ati anyonyi yo stage banandaba batya banansimba banakola batya. So ekyo gwawo otandikira okulowooza nti omanyi ki kati gwe nnyo omwenge sijja kulowooza nnyo, you know, the stress. Yes, that's how it starts. Kati omanyi omwenge bwe guli. Leero ekipo emu bwekolera enkya ejja kuba ng'oyitaga cupa bbiri. So it grows into eventually alcohol is not enough. Now you need cocaine. Now you need, you know, you need morphine. Now you need binebintu byonna. So it starts from home, from parents encouraging their children and just saying, you're beautiful, you can do this, you can, because mama wange nze yabinkolanga. She always told me you're going to be a star. So when I got to that stage, I never felt like a stranger. Nedda na feeling like I belong here because mama zangamba and you know you're going to be this. So when to say I don't feel like netaga chiri yadde ntidde I still set again feeling anti netaga tenjaga kwejubisa. So nze ndoza tutandikire waka. And then obviously let's pay attention to the small things like omwana watandika okunywa sigara nga muto. Don't take it, you know, don't take it lightly. Tochitwala ng'ekitono. Yeah, tochitwala yimukiramu. Yes, start getting serious, watching people around you, your friends. Bane abantu abetolaba artists are not businesses, they're human beings. Kitegeera because nedda sisaki omunyo nti oba kitegeera because boba manager and everybody else around an artist abamanyi kino artist wavaako tagenda kuntawaanya tajja kubuuza nnyo balance tajja kubuuza nnyo batusasudde mmeka kitegeera kyenjogerako. That's what I'm talking about is that bano abantu abatwetoloola naddala betoloola artist oli as an artist oli business oba otamidde because togenda fayo kikyakola awo tobuuza balance okitegeera oba abagabwa mwana bakuweyo bia nti okitegeera oba tolowooza. So the people around us bamanager bambi mutandika okulabira artist as a person singa product tutandikira awo.